nze wano maaso gammwe okubanjulira omutendesi gwe tugenda okukola naye omulimu ogw'okulaba ntuwangulira bannabuddu ekikopo eky'omwaka guno eky'amasaza 2024 era nga kooki waffe gwe tugenda okutambula naye ye mwami Ddungu Simon abangi gwe bakazaako Ddunga. Tumanyi bwe tunakwatagana naye obulungi n'olukiiko wansi wa mukama waffe Pookino Muleke Jude tujja kusobola bannabuddu okubawa essanyu lye badde bamaze emyaka 2 nga tebaliraba. Omutendesi gwe twanjulire bannabuddu olunaku olwaleero oba gwe tubanjulidde age tugenda tutambula naye sizoni eno kooki Ddungu Simon abangi bamanyi nga Ddunga. Mutendesi alina experience mu masaza era nga ffera tukimanyi bulungi ekikopo kino y'omu ku batendesi abasinze okukiwangula era nga yakakiwangula emyaka 2 ate nga tumulabye nga ajja akola bulungi. Tulowooza nti obukugu bwe tulina ng'olukiiko n'obumu nga tukolera wamu naye wansi wa Pookino tujja kusobola bulungi okuleeta ekikopo kino eky'omwaka guno. Obweyamo nze nga team manager bwe njagala okuwa bannabuddu ndi ku mulundi guno tweteeseteese bulungi. Tuli mu lutalo olw'okunoonya abasambi abalungi kubanga tukimanyi bulungi ekimu ku byatulemesa okusamba obulungi sizoni ewedde abasambi baali babulamu. Naye nga tuli wamu n'omutendesi gwe tufunye olunaku olwaleero tujja kusobola okunoonya ebitone ebirungi ate ebiratusobozesa okuwangula ekikopo ky'omwaka guno. Njagala okwaniriza kooki waffe mu ssaza lyaffe okuba nti obwesige tubumutaddemu era nti akkiriza okujja okukola omulimu mu Buddu. Njagala okusaba bannabuddu ebibuuzo byonna bye mbadde nabyo ebisinga biddiddwamu ate era okubasaba mwongere okuwagira essaza lyaffe kuba tuli beeteefuteefu okuwangula omwaka guno ekikopo ky'omwaka guno 2024 empaka ekikopo kikomawo e Buddu nga mwakirabako emyaka egiyise 2 emabega. Nsooka kwebaza chairman owa Ssaza Buddu wamu n'Ssaalongozi wa team manager wa Buddu okunteekamu obwesige ebankwasa obuvunaanyizibwa okubeera omusomesa wa Buddu. Beebaza era nga bantademu obwesige nange mbataddemu obwesige era nja kusobola okukola omulimu gwa Buddu ogw'omupiira ndabe nga tutuuka ku kamalirizo nga tuli bawanguzi. Sibeera na bigambo bingi ebisinga bibeera kapiira naye nga mbeebaza beebaliza ddala nange nja kukozesa obukugu bwange mu kikopo kino okulaba nga mpa Buddu essanyu erisinga. Nange kennyini ng'omuntu kimpa okwekkiririzaamu okuba nti oyimirira ku ssaza nga Buddu agwe mutendesi waalyo erimu ku masaza oba essaza erisinga obunene erisinga obuwagizi erisinga okwagala omupiira ogwa Ssaabasajja Kabaka tekiba kya ttendo era liba kkola eri Ddungu ng'omutendesi w'omupiira. Omupiira ogwa Ddungu gusinga kubeera ku buwanguzi. Byonna tubikola twagala omupiira omulungi Buddu gweyagala naye ng'ate gulina okuleeta results nti tulina okusamba omupiira omulungi ate nga gunoonya obuwanguzi. Kyekika ky'omupiira bannabuddu kyembaleetedde.